بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa w'ekitiibwa Allahu jalla wa ala akyakuumyenze naawe nga tukyali abaddu abalamu. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi n'abantu b'omu nnyumba ye wa ashabihi n'abamugoberera bonna wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin n'abamugoberera bonna okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atuwe obulungi obuli mu lunaku luno, atutaase obubi obululimu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atusonye byonna byetumusobya nga tugenderedde ne byetumusobya nga tetugenderedde. Innahu rabbun sami'un ghafurun. biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa bi'izzatihi. olunaku lwaleero lunaku lwakubiri twejjukanya hadithi z'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nga lunaku lwaleero tugenda kubeera nga tulaba hadithi emu ku hadithi ezikyasinze okubeera nga nnyimpi naye nga ngazi nnyo ebyo yabeera agitunuulidde n'agifumintirizaako n'agijjamu amakulu amangi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. era hadithi gyetugenda okulaba ni hadithi ya Aishata radiyallahu anha, mama w'abakkiriza habibati wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omukyala mu bakyala gwe yali asinga okubeera nga ayagala ate nga yali abasinga okubeera nga muto. atunyumiza ebigambo bino nga bijja ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jjukira Aisha radiyallahu anhu ono Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza n'atugamba nti khudhu, mujje ekitundutundu ky'eddiini yammwe ku Aisha radiyallahu anha. ayina ensonga lwaki yogera ebigambo ebyo, liannaha, olw'ensonga nti Aisha radiyallahu anhu ono yawangaala nnyo ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ebiseera ebisinga Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga ne Aisha ono yamuyigako ebintu byali biyitirivu nnyo nnyo nyini ddala. ومع ذلك n'abalala abakyala be n'abantu bonna abawangala naye baali yalinga yuqsitu ilayhim, naye Aisha radiyallahu anha yayinamu kwataakaaki akenkizo. n'atugamba nti mujje ekitundutundu ky'eddiini yammwe ku mukyalo ono ayitibwa Aishata radiyallahu anha. Aisha oyo mama waffe radiyallahu anha yatugamba ebigambo bino, agamba عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. حديث جتلنا كلها نرجع نقوم تبوايون ينغانغازي. أجنب عائشة رضي الله عنها نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقام حديث جتلنا كلها أحب الأعمال إلى الله ومرمو Allahu tabaraka wa ta'ala gwasinga okubeera nga ayagala mu maaso ge adiwamuha, gwe mulimu ogugenda nga guddiringana, ogugenda nga guddiringana, guli continuous, yani nga togustopinze kubeera nga ogukola. wa in qalla, kagubeere nga musirikiti gufaanana gutya, kagubeere nga mutono gufaanana gutya, naye nga gusigala gugenda. ekyo nno kintu oba gwe mulimu Allahu tabaraka wa ta'ala gwasinga okubeera nga ayagala. awalan tulina okubeera nga tumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yuhib, Allah ayagala. mulimu ku bitendo bye ayinamu ekitendo ekyokwagala, naye ng'okwagala kwe tekufaanagana na kwagala kwaffe ffe abaddu. oba oliawo okwagala okwaffe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala oba ebitonde kubeeramu obukuusa, kubeeramu okukeneka, kubeeramu okulimba. okwagala okwaffe kubeeramu okubuzaabuza. naam, kubeeramu okubuzaabuza. omuntu omulaga kungulu nti tuhibbuhu, omwagala, naye nga wallahi tomwagala. omukyala bbaawo n'akuwasa n'omugambe nkwagala nnyo era nkwagala mpaka Lake Victoria weerikala, naye nga wallahi ekiri mundaamu oyinamu ekintu kirala nnyo si gw'oyagala, naye nga kungulu omulaga nti tuhibbu.
okwagala sikwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala walillahi almathalul a'la Allah wabeera yagadde aba yagadde era mu bitendo bye ayinamu ekitendo nti Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu naye hubbuhu okwagala kwe tekufaanagana na kwagala kwa bitonde tufaanaganya mannya nti kwagala naye hubbullahi subhanahu wa ta'ala tekufaanagana na kwagala kwa bitonde Allah ga mu Qur'an inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah yagala nnyo abantu ba at-tawwabin abantu abeenenya buli kaseera buli kiseera nga huwa tawwab wa yuhibbu al-mutatahhirin ate ayagala abantu ababeera beetukuza eyo aya tulaga nti ekakasaawo okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah akola ki Allah ayagala aya endala inna allaha yuhibbu almuhsinin Allah yagala nnyo abantu abalongoosa inna allaha yuhibbu aya mpitirivu nyezaga Allah nga akakasa okwagala kwe ti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekitendo ekyokwagala naye so okwagala okwaffe nambi okwagala okwaffe omuntu oyagala naye ate nga toyagala fi haqiqati al-amr kubidde ekifaananyi kya mukyala ewaka ogamba bbaawo nkwagala nnyo era nkufiirako nkwagala mpaka eggulu weerivayo nerigwa nkwagala mpaka ennyanja nalubaale oba Lake Victoria oba Indian Ocean weerikalira naye nga fi qalbika mu mutima gwo mulimu shakhsun akhar so Allah subhanahu wa ta'ala tutaase embeere omuntu omulaga kungulu nti omwagala naye ng'ebiri emabega waabyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera nga abyagala kakati mu hadithi eno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nga atugamba nti ahabbul a'mali ila Allah omulimu gwasinga okubeera nga ayagala waliwo ekintu ng'okyagala ne wabaawo ky'osinga okubeera ng'okola ki ng'oyagala for example abakyala osobola okubeera n'abakyala bo bana abakyala bo basatu babiri nga bonna obaagala naye ate mubeeramu gw'osinga okubeera ng'oyagala kati Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyonna emirungi yuhibbuha ajagala omuntu obeera ng'ogikoze naye ahabbul a'mali ila Allah omulimu Allah tabaraka wa ta'ala gwasinga okubeera ng'ayagala gwawa priority eyakumwanjo ahabbu gwasinga okubeera ng'ayagala abiwamuha gwe mulimu gwonna gw'obeera okoze yogera emirimu gyonna emirungi gy'omanyi swala kusaddaaka kusoma Qur'an kulabirira miskin kulabira mulekwa kwera masjid kusoma aya mu buli lunaku kola ki yogera omulimu gwonna omulungi gw'omanyi naye bisharutin abiwamuha kasitagubanga oguddiringana ng'omulimu ogwo ogukola constantly buli kiseera obeera ogukola nga togukola kuguyimiriza yani n'ogamba nti obulamu bwange bwonna nja kubeera nga nkola omulimu guno wa in qalla nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba wa in qalla kagubeerenga omulimu ogwo musirikitu gutya katono akafaanagana katya naye ng'okalemeddeko n'ogamba nti njakakola ogwe mulimu Allahu jalla wa ala gwasinga okubeera nga akola ki gwasinga okubeera nga ayagala n'olwensonga eyo ya abdallah owange gumudu wa Allah subhanahu wa ta'ala ampuliriza naawe amata Allah omuzaana wa Allah jalla wa ala ampuliriza weebuuze gwe nga gwe nyinayo omulimu gwe nneekwata ne ŋŋamba nti gwe oba weebuuze nyinayo omulimu mu mirimu Allah gwasinga okubeera ng'ayagala oba nedda bw'obeera nga togulina la hawla laka wala quwwatan illa billah gulawo safhatan jadidatan gulawo page empya ogambe nti biidhnillah ngenda kwekwata ku mulimu guno mpaka Allah lwalinzijulula ogambe nti nze nja kusaddaaka nga buli lunaku after subuhi nsaddaaka esiringisi 10 eriyo omuntu gwe twasaalanga naye eno nga tukyali baana bato mpaka kukula eno nga tusaala naye subuhi ku masjid naye simulabangako nga amyesinza okusaddaaka esiringisi 10 bwati obulamu bwe bwonna ye buli lunaku after subuhi asaddaaka olunusu 10 weekwateyo omulimu gane nti nze ngenda kulabirira muleko ono mpaka wendi mutuusa gye ndi mutuusizza mpaka lwalifumbwa mpaka lwali byonna weekwata ogambe nti nze ngenda kusasulanga biiru y'amazzi g'omuzikiti agasimula masjid oba agakola gatya ku masjid ngenda kugasasula naam ebbanga lyonna mpaka Allah walinzijulula kitegeeka bulungi mu mbeera efaanagana bweti weefutireyo omulimu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okubeera nga ayagala badalan mu kifo ky'okubeera ng'omuntu akolayo akalimu n'akakolayo olunaku 2-3 ako n'abeera nga n'omulimu n'abeera nga aguta
faina oba okoze omulimu mulungi era empeera ofuna maaso ga Allah tabaraka wa taala naye tokoze Allah kyasinga kubeera nga akola ki ayagala. That's why waliwo omusajja eyali asaala ennyo ekiro ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu al-layl obanga otunudde hadithi ya Abdullahi agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja naama bil-layl hatta asbaha yebaka olunaku lumu ekiro ne bukeesa ku makya naye nga zenga asaala ekiro naye olunaku lumu yeebaka n'abukeesa ku makya nga tasaddeeko kiro. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba dhaaka ar-rajulu omusajja oyo bw'omulaba baala shaytaanu fi udunihi shaytaani yafusimuki yatadde essusu yafusimu mu kutuukwa essusu kana yaqumu al-layl yali ayimirira ekiro fataraka qiyamu al-layl n'alekayo okuyimirira ekiro. Kiraga nti kasita obanga olina omulimu gwonna gw'okola ne wabaawo resistant oba obstacle yonna eyimirira wakati awo n'oguyimiriza manya nti shaytan erina kye yakukoze imma yakubiiseeko eggi oba yakufuse mu kutu oba yakozeeko ekikyamu kyonna n'ekulemesa omulimu ogwo. Oli musajja olinga osaddaaka buli mwezi owaayo n'ogamba nti ku musaala gwange nzeko portion eno n'enjiwaayo lillahi subhanahu wa ta'ala n'okikola okumala emyezi 3 n'omala n'okivaako manya nti shaytan erina kye yakola ku ggwe. Wali muntu azimba masaji muzikiti nti buli muzikiti nze gwempulira nga bagulanga nguteeka katolisa kasawo ka semini n'otuuka n'okireka. Oli muntu eyali asiiba mande lwakuna subhana nas'alullah assalamata al'afiya n'obeera ng'obivaako bireka manya nti shaytaani erina kye yakukola eyinza okuba nga yakuteeka omwana waayo mu lubuto oba yakutuula mu lubuto ekulumisa enjala kulumisa ennyonta. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga nuharibu shaytaani tulwanyisa shaytaani mu mbeera efaanagana ku bwetyo. Ono omusajja kaana yaqumu al-layl yali ayimuka ekiro naye n'abivaako ne yeebaka. Nabi Muhammad n'agamba nti baala shaytaanu fi udhuni shaytaani yafuka mu kutuukwe. Mu hadithi endala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yagamba sahaba ayitibwa Amru bin al-Aas radiyallahu anhu agamba قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Amr bin al-Aas anyumyanga gamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yangamba ya Abdullah wange bdala wange mtabani wa mudwa Allah subhanahu wa ta'ala la takun mithla fulanin tubeeranga gundi oli kana yaqumu al-layl yalinga ayimukekiro fataraka qiyamu al-layl naka kukuyemukekiro yani bala shaytanu fi udhni yali akola omulimu mulungi yalinga ayimuka ekiro buli kanaku mulimu Allah gwasinga okwagala naye fataraka qiyamu al-layl naka kuyimika ekiro awo Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo yamuwamu empeera faina ate ffe gwasinga okwagala. Weekwate ku mulimu nga mutono wangayo things 10 buli lunaku. Osobola oli okugamba nti nze wallahi omulimu gwange Allah gwensaba mpeereko empeera gwakukolanga samale eza duruusu eziri mu gurupu yaffe n'ogamba nti nze gwe mulimu gwonna gwekwata buli lunaku buli musomo ogulinnya mu kilaasi nina okukola samale yaagwo. Allah ogwo mulimu yuhibbuha gwagala. Omanyi bantu bameka abasoma samale ezo nga tasobodde kuwuliriza musomo naye nasoma samale ogwo ogwekwata ogamba nti nze nja kukolanga samale okalabanga akatono wa inqallane naye nga Allah kyasinga okubeera nga ayagala ogamba nti nze omulimu gwange nze nja kuwulirizanga duruusi za WhatsApp kuno buli darusu gye mpita nja kugiwulirizanga kebenga efaanita kebenga mpanvu eyita kebenga eryetya nja kugiwulirizanga. Okukirabanga ekyo naye Allah kyasinga okubeera nga ayagala. Allah ayagala omuntu akola omulimu so si kweteekako by'otasobole. Tewekomitinga ko omulimu gw'otajja kusobola ogukoleyo olunaku lumu oguveeko. La, kolayo omulimu nga mutono naye ng'okimanyi nti gujja kugenderera constantly ogukolenga ogukole paka Allah subhanahu wa ta'ala lwali kujjulula. Ye hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha gitwagadde okubeera nga twejjukanyako olunaku lwaleero. Sal nafsaka weebuuze nnyina omulimu gwenkola Allah gwasinga okubeera nga ayagala oba nedda. Sijja kususa ku bigambo ebyakadde kandese nina kuba bize bwendimu naye nga mbikamba kasomera tulisi hadithi eyo saba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'obugambo obwo atutere ku mizaani emirimu gyaffe emirungi yawma al-qiyama innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi.
اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.